naye yo tusobola okuba nayo eyekyenyanja. Mukwano okuddamu kimu nti ye yakimbuuza biri ebiseera byadda. Kati neŋŋamba engeri gye tugenda okubeera nga tufumba, tubali tuli mu session ya byennyanja, kati tubimalire ddala byonna omulundi gumu, ne bye twali tufumbyeko tubiddemu, oba osanga oba oli awo tunaayigamu, tunaafunamu ekyokuyiga. Tugenda fumba ekyennyanja wet fried fish. Asobola okugula fillet, osobola okugenda n'ogula fish fillet. Fish fillet twamanya fillet gwe twamanya gwe twali tulowooza nti ye fillet bye bino bye baggyeko ennyama amagumba ago ge bayitanga fillet, naye ng'ebyaddala fillet ebeera nnyama ya kyennyanja ekitaliimu magumba. Osobola okkiggyayo mu supermarket gye babitunda, osobola okukyekolera gwe kennyini ne weggyirako ennyama. Ebiseera ebisinga ekyennyanja kino kye baggyako ennyama bamanya watufu we baggyako ennyama nti ebeera nkalubamuuko, eba tegonda nnyo okuyiika. Ekyennyanja kiba kikulu bulungi ekitukolera fillet ennungi oba enva ennungi. Gwayagadde okitestingako naye nga tolina nnyo kyakukola, osobola okubeera ng'okyefunira n'obeera ng'ate okyefumbira. Genda okifune, oba ofunye kiri fresh ekya bulijjo, oba okijja mu supermarkets ebibeera frozen, tewaba buzibu. Ekiri fresh kireete, kyoze bulungi, kirongoose, funa akamba akasala obulungi, engalo zaffe zino ziteekeko omunnyo, sala, funa akamba akawagala obulungi, osooka osala emabbali n'emabbali, then osale ng'oyubuluzaako ennyama eyo. Amagumba ogaleka okyusa n'emabbali, nakyo okola ekintu kyekimu. Kati amagumba ago n'omutwe tetugukozesa. Amagumba ago tetaaga omukugu obisala, naye oba gwe osobola okyesalira nakyo kisoboka n'okyesalira bulungi nga bwe nkugambye. Amagumba gasigalako bino ojjako ekyokungulu. Omutwe n'amagumba gano by'oba oggyeeko, sigamba nti gala magumba gokka gaba gasigaddemukko ennyama y'ebyennyanja, era eyo tusobola okukolamu engeri ya gravy, osobola okubitereka. Ebyennyanja byaffe bino bitusobodde ofuna, oba fillet mu James supermarket, oba gye twesalidde, ogenda gikwata ogisale obufi oba cube oba box, oba obufi obuwanvuyirivu mu butonotono. Bw'omaliriza byebino ebirungo bye tugenda okukozesa. Njagala onfunire oatmeal, njagala onfunire ekinzaali ekiganda akyagala, atakyagala kireke. Nfunira black pepper powder, funa ennyaanya ennyengevu obulungi, funa green chili asobodde omufuna, tasobodde funa black pepper powder. Ngenda kusaba onfunire obutungulu obuwererako ddala obw'ebikoola, alhamdulillah, oba tosobodde obwa bulijjo bujja kukola. Ofuna omunnyo, funa eriko, funa oatmeal, ofuna ebirungo byaffe ebirungi. Osobola okufuna n'ebino bikamulali ebya kala endala. Yellow bell pepper, orange bell pepper osobola ogireka olw'ensonga tulina carrot kala, tuyinza okuba nga oyagadde kala, oba oba toyagadde kala ng'oyagala flavour yaakyo, ofune ne red bell pepper. Red bell pepper oli ayinza oganza kanfune ekyange ekya green kyemba nnyengeza kifuuke kya red, byanjawulo. Tulina orange, waliwo ebya yellow, waliwo n'ebimyufu n'ebya green pepper. Ebyo oba obifunye alhamdulillah, oba tobifunye tewali buzibu, tukozese bye tulina. Garlic mufune, ayina fresh rosemary tugenda mukozesa, atamulina muleke. Funa ekinyanya kyaffe bulungi, omaze kisalaasala, okyozezza bulungi, omala okyoza, kiteekeko otunnyo, kimaasireko otunnyo, okiteekeko ne ka black pepper, osooka okirekewo okumala ebbanga. Ayina freezer, kiteekeko mu freezer okumala ebbanga ddakiika 10 ku ddakiika 15. Then ojja kiggyayo ki oluvannyuma ng'otaddeko omunnyo ne black pepper. Bw'omaliriza kwata ekyennyanja kyaffe ekyo, ngenda kusaba oli gravy ge nakugambye amagumba gali gafumbe
just boiling buboilinzi bwoboilinga ebyennyanja ebyo osobola okufuna supu nga bw'omwagadde kuba tetugenda bisuula amagumba nago gakola supu omulungi kati oyo ye boilinga buboilinzi ng'otaddemu otaddemu otunnyo ng'otaddemuko ne ka garlic obifumbe then kasupu ako tujja kakozesa we tuba twetaagidde kasupu then kino ekyennyanja eky'emiwuula kitwafunye mu seffuliya yaffe ngenda kusaba onteremu ka bata gwasobodde okafuna atasobodde kwesa akabutto akatonotono teekamu butto tomulinda kujja nnyo teekamu obutungulu ajjire muli n'obutungulu bujje bulungi busitula akawoowo salasala ennyaanya yaffe ofuba okulaba nga tuteekamu nnyaanya ate nnyingi kusinga nva salasala ennyaanya yaffe ng'ogiggyeko ekikuta giteeke mu seffuliya fumba mpola mpola ku muliro ogw'ekigero ng'otaddemuko otunnyo karoti kolokota bw'oba osaze buwanvu kijja tukolera bulungi nnyo osala bupiisa obutonotono nga buwanvu kijja tukola bulungi nnyo nnyo ekyo kati osooka okugiteekako ko mu freezer ennyama eno erina engeri gyeguma munnange neetayangwa kukola ki kubeera nga eserebera oba nga ejerebera nnyo nga tugifumba ogifumbisa ku muliro omutono ate ejja kwanguwa okuba ng'ejja ngamba ennyama y'ekyennyanja otaddemu ennyaanya kolokota karoti emu ogiteekemu osiike mpola mpola kwata galiki sekula oteekemu sigala ng'ofumba kati okusinziira ka black pepper powder ke watadde ku byennyanja oyinza okwagala okwongeramu koba obutongeramu okusinziira ke wataddemu ki mu byennyanja aye toweerabira bw'oba omanyi onaakyerabira nti wateekakokko ka black pepper kaleke then okateere wano mu birungo teekamu ofumbe bw'ofumba ku muliro omutono ngenda kusaba okwate ebyennyanja byaffe obiteekemu bw'obiteekamu mu birungo ebyo siika ebyennyanja ebyo mpola mpola nagambye tukozesa nnyo ka spatula okubeera nga tukyusa ekyennyanja kireme kwonooneka mangu kujja kuba ebyaffe wano byanguwa okujja ne birina engeri gye bikola ki gye biyiikayikamu naye okifumbira ku muliro omutono nekisobola okubeera nga tukifunamu ekirungi ate nga tekyanguye kuyiika bw'omala okiteekamu ekyennyanja kyaffe ogenda kukwata kasupu katono nnyo ke twafumbye mu magumba n'omutwe oteekemu kasupu katono nnyo kateekemu akatono ako osigale ng'ofumba ku muliro omutono okumala eddakiika 2 eddakiika 2 salasala yellow bell pepper red bell pepper orange bell pepper salasala carrots gwatabirina salasala carrots zaffe ne green pepper mu sheepu ey'ebyennyanja bw'oba wasaze sheepu y'ebyennyanja nga box n'ebino bw'oba obisala bw'oba wasaze buwanvu n'ebino bisale buwanvu ate bw'osala obuwanvu ekyennyanja n'ebirungo bijja kwanguyira kuba osala mangu mangu buwanvuwanvu obwegasa biteekemu obifumbe eddakiika emu yokka bw'omala obifumba eddakiika emu yokka ngenda kusaba kwata kotime waffe mwoze bulungi atukule musalesala obutonotono omuteekemu bw'onaamuteekamu fumba eddakiika emu fillet otatera kulwawo kujja singa oba oguze fish fillet gwe batunda mu supermarket then okwate eriko waffe muteekeko mu mazzi amatonotono gaba gannyogoga mutabule bulungi amulunguke naye muteekemu ogenda fumba wet fried fish tebaamu supu mungi nti banaye munyongere ku supu akeddeko munyongere ku supu nedda kaba katono nnyo nti okwata ettooke n'ogirako katono bw'oti n'olya ogwomerwa nnyo 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 nga tolidde supu oli mungi ate emmere yo n'ekuwoomera nga ne fish ogiridde nayo n'ekuwoomera ejja kubanga erabika bulungi ate nayo nga mpoomu mu mbejja